Kwaniriza mu mbuzi yaffe n'olunaku olwaleero tugenda kutunulira ebitonotono ebikwata ku RO 2 nga ye Kano Sula Senkoto Semakula ngono yafiira ku myaka 42. Mu 1963 omwezi gwali gwa Kutaano na kusomezi nga 23 ono lwe yazaalibwa. Ono yayingira obuyeekera nga alina emyaka 17 mu 1981 ne yeegatta kuba NRM. Yakazibwako erinnya erya Lion of the Jungle olw'engeri gye yali yakulamu nga n'okutyatatya. Ono yali alina ekifuba kigazi ng'ate n'omutima gwe mugumu ddala ne bamukazaako empologoma y'omu nsiko era nga n'obukulu baali balowooza mukulu ng'emyaka gye yali alina tebagimusuubiriza. Mu biseera eby'olutalo ono yali ku ggye eryali likuuma Ssaabayeekera Museveni wabula nga yalwanako n'entalo ezaali mu Luweero teekako ne mu Western Uganda. Mu 1997 omwezi gwali gwa Novemba kinajjukirwa nti aba ADF baavaayo ne bategeeza nga bwe basse musajja mukulu ono Sula Semakula eyali omu ku baduumizi abakulu mu ggye lya UPDF. Wabula ennaku z'omwezi nga 10 omukutu gw'amawulire gu The New Vision gwafulumya ebigambo ebyayogerwa Army Operations Commander mu Western Lieutenant Colonel Charles Angina. Ono yategeeza nti aba ADF emmundu erabika ebayinza UPDF gye bataddeko nga batandise okwogera bye batategeera era nga basaaga busaazi. N'ategeeza nti Semakula gye yali akyali mulamu era nga yali commanding officer wa 3rd Battalion. Semakula ku lunaku olwokutaano kyategeerekeka nti yali ali mu kukola mirimu gye mu kitundu eky'e Fort Portal era nga Kano Semakula yali omu ku bakomanda aba UPDF abaali mu Kisangani mu Eastern Region eya Uganda era nga obuvunaanyizibwa bwe obukulu bwali bwakulaba nga akomya obubbi bw'ente obwali mu kitundu eky'e Kalamojja. Yali omu ku battalion ze 11 ezaalwanyisa abayeekera ba LRM Northern Uganda. Olunaku lumu wabalukawo obutakkaanya wakati wa Kano Sula Semakula ono gwe twogerako eyali 3rd Division Commander teekako ne 2nd in command we Kano Burundi. Era okukakkana yali musajja mukulu Museveni ono ng'ayitiddwa okubeera ng'abatabaganya. Kigambibwa nti entabwe we yava okusinziira ku mukutu gwa The Monitor, Kano Semakula ateekako ne Kano Burundi buli omu yali alina engeri gy'ayagala operations zikolebwemu ez'okujja emmundu ku Bakalamojja. Wabula okukakkana nga Kano Semakula alemedde ku nsonga ye ekyaleetera Kano Burundi okubeera ng'eyiye agivaako. Kigambibwa nti enkola ya Semakula yali yakozesa mukono gwa kyuma. Musajja mukulu gwe twogerako Kano Sula Semakula kigambibwa yali musajja ateemutya atatya muntu yenna. Okusinziira ku Robert Patrick Fati Gwakerere munnansi wa Rwanda era nga mulwanirizi wa ddembe ng'ono amanyikiddwa nnyo okubeera nga azze akolokota gavumenti ya musajja mukulu ono Kagame, yategeeza nti wakati w'1999 ne 2000 olutalo lwa Kisangani okubalukawo wakati wa Rwanda ne Uganda lwava ku basajja abaali batamidde. Nti bano baafuna obutakkaanya wakati wa General James Kabarebe teekako ne Kano Sula Semakula eyali musajja wa General James Kazini ow'oku Lusegere. Kano Sula Semakula yasalawo okubonereza James Kabarebe bwe baali mu bbaala mu kitundu kino ekya Kisangani. Wabula Lieutenant Colonel Patrick Nyavumba yagezaako okubeera ng'ataasa mukama we James Kabarebe. Kyokka kino tekyalobera Kano Semakula naye kumugattako kumukuba. Oluvannyuma lw'okulwanagana kuno okw'omu bbaala, Kano James Kabarebe ne Lieutenant Colonel Patrick Nyavumba baakwata olukomo lw'essimu ne bakubira President Paul Kagame olunaku olwaddako ne bamuwa amawulire agaali ag'obulimba. Bamutegeeza nga General James Kazini bwe yamala ekiro kyonna mu bbaala ng'ali mu kumuvuma ng'amuyita omuntu wa bulijjo, omutiitiize ate atemula abantu ba bulijjo. Ng'abantu bonna olutalo olw'omu bbaala we lubeerawo bibeera bya mu bbaala era ng'olunaku olw'enkera buli omu aba yabyerabidde dda ne bagenda mu maaso n'obulamu bwabwe. Nti wabula musajja mukulu Kagame teekako n'abasajja be bwe tebaasalawo kwerabira nsonga eno, baagenda mu maaso nayo.
Musajja mukulu ono Paulo Kagame nga bamaze okumuwa amawulire ag'obulimba batandika okwongera ku bungi bw'abasajja be ab'amagye aba Rwanda Patriotic Front abali mu Kisangani. Era olutalo lubalukawo nga Profesa Wamba Diawamba akyadde mu Kisangani ng'ennaku z'omwezi 6 August 1999. Profesa Wamba Diawamba ayogerwako yali talima Kambugu na Paulo Kagame kyokka ng'ate balya mu kimu n'ow'e Uganda. Aba RPF teekako n'aba Democratic Republic of Congo mu kitundu eky'Egoma bakola ambush ku kkubo eriva ku kisaawe ky'ennyonyi era ne basindirira ebyasi ku konvoyi ya UPDF eyali eva okunona Profesa Wamba. Olutalo lwagendera ddala mwaka eyo gw'e2000 nga guggwako ekibiina ky'amawanga amagatte United Nations bwe kyayingira mu nsonga zino ne basaba Uganda teekako ne Rwanda okubeera nga bajja amagye gaabwe mu kitundu ekyo ekya Kisangani olw'ensonga nti abantu ba bulijjo bangi abaali bafiiridde mu lutalo olwo. Enjuyi zombiriri zaasalawo okuva mu Kisangani era ng'eggye lya Uganda eryasembayo okuva mu kitundu ekyo lyavaayo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwo gwa 2000. Era Komanda Kanosula Semakula ebigambo bye byali nti eno yali bataliyoni ey'omwenda eyali esembyeyo mu Kisangani nti era bonna bavuddeyo tewakyali mulwanyi yenna w'amagye ga UPDF akyali mu kitundu ekyo. Olwo nga wayisa akaseera ennaku z'omwezi zaali 22 January 2022 Komanda wa 3rd Division Kanosula Semakula n'addusibwa mu ddwaliro Matanyi nga biwala ttaka mu disitulikiti ey'e Moroto. Ono yafuna akabenje ku luguudo lwa Mbale okudda e Namaalu ku lunaku lwali Lwakubiri. Wabula omwogezi w'amagye mu biseera ebyo Major Shabani Bantaliza yavaayo n'ategeeza nga Semakula bw'agenda okuleetebwa wano mu Kampala okwongera okufuna obujjanjabi. Abasawo baamwekenneenya ne bakakasa nti musajja mukulu ono Sula yali tamenye magumba ge ga mubiri. Omwezi gwagenda okutuuka mu Gwokusatu ng'ono yawona dda era nga yadda ne ku mirimu gye. Ng'ennaku z'omwezi 25 Ogwokusatu 2022 abamagye babiri okuva mu UPDF okwali Private Abdallah Muhammad teekako ne Kopolo James Omedio baakwatibwa ne baggulwako emisango ne bawozesebwa era ne baweebwawo n'ekibonerezo mu lunaku lumu nga bano baali bawera ennemba Nagwakuta Reverend Father Declan Otole teekako n'abantu ba bulijjo 3 mu disitulikiti y'e Kotido mu Northern Eastern Uganda. Ku lunaku olwo lwennyini abamagye bano baawozesebwa ne basingisibwa omusango era ekibonerezo ekyabaweebwa kwali kuteekebwa ku kalabba nga baateekebwa ku firing squad. Kooti ey'amagye abaagituulako okuwulira omusango guno baalondebwa musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga nti yali chairman wa High Command. Abaatuula mu kakiiko ka kooti eno betwogerako kwe kwali Kanosula Semakula eyali chairman waayo, Lieutenant Kano J.B. Mulindwa, Lieutenant Kano Patrick Kiyingi, Major Innocent Oula, Major Emmanuel Kanyesije, Captain Awas Kapel, Captain Gabriel Wamala, Sergeant Kusaasira, teekako ne Private Kiza Hassani. Ekibonerezo ekyokuttibwa kikyaliwo mu mateeka ga Uganda era ng'okusinziira ku Amnesty International egamba nti abasibe abasoba mu 6 be bali ku kibonerezo kino wano mu Uganda. Abasinga obungi ku bo bazza misango gya nnagomola omuli obutemu, obubbi, okuwamba, okulya mu nsi olukwe teekako n'okulaga obutiitiizi. Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano 2022 Commanding Officer wa 3rd Division mu UPDF Kanosula Semakula yaweera abakalamojja bonna abasajja obutaddamu kwesiba leesu zaabwe oba ziyite kateni. Obubaka obulabula abasajja bano abakalamojja obutaddamu kwesiba nkutu zaabwe bwateekebwa ku bipande ne buteekebwa mu Kotido Town nga kopi ezimu zaateekebwa ku bisenge by'ebizimbe ebisangibwa mu kitundu eky'e Moroto na Kapiripiriti teekako ne mu tawuni endala ezeetooloddewo ne trading centers mu kitundu ekyo. Yategeeza nti ennyambala eyo agiweze kubanga yali yeesittaza
ate ekirala ng'abantu bakwekamu emmundu ze bakozesa okuzza ebikolobero. Ekiragiro kya Ssemakula kino kyasomwanga ne mu z'ekereziya era ng'abaabeeranga bazze mu mmisa be baatwalanga amawulire mu byalo okwetooloola Kotido Town okutegeeza abantu. Era nga buli musajja Omukalamoja yawuliranga ku kiragiro kino yaddukanga buddusi okubeera nga yeegulira engoye. Okusinziira ku kawo w'e Kotido ebiseera ebyo, Mr. Woluta Iriyama yategeeza nti oluvannyuma lw'okuwulira ekiragiro kino Abakalamoja bangi baatandika okugula engoye ez'omuvumba era ng'eyabeeranga n'empale ye yajja asikangamu munne okubeera ng'atambula agende mu tawuni okwegulira empale eyiye nga bw'akomawo nga naye agiwaamu omulala nga naye akola bw'atyo okutuusa ng'abasajja kumpi bonna bafunye empale ezaabwe. Essaawa zaagenda okutuuka ez'akalasamayanzi ku lunaku olwo olw'Essande ng'abasajja abasinga obungi mu tawuni bonna tebakyesiba nkutu zaabwe nga baali mu mpale. Ennyambala eno ey'Abakalamoja yabakakibwako mu mwaka gwa 1972 ne musajja mukulu Idi Amin bwe yabategeeza nti balekerawo okutambula obwereere waakiri beesibe enkutu. Mu mwaka ogwo gwennyini musajja mukulu ono Sula we yaweerera abantu bano butaddamu kwesiba nkutu zaabwe ogwa 2022. Ennaku z'omwezi zaali 23 Septemba Commanding Officer ono wa 3rd Division ya UPDF n'atiisatiisa nti agenda kuyingira mu ggwanga erya Kenya aggyeyo Abapokooti abaali babbye ente ezisoba mu 8 nga baali bazibbye okuva mu disitulikiti y'e Kapchorwa. Ssemakula ono yategeeza ab'obuyinza mu Kenya nti abawadde essaawa 24 zokka nga bazudde ente ezaali zibbiddwa n'abaali bazibbye. Omukulu ono yategeeza nti asobola okukwata eggye lye n'ayingira Kenya n'aggyayo ente zino nti wabula singa aba agenzeeyo bajja kukifuuwa nga bakizza munda era nga bajja kusigala bamwasimula bugolo. Yakakasa nti eggye lye lyalondoola ebigere by'ente zino ezaali zibbiddwa paka ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Nga wayisa akaseera akaawerako gwali mwaka gwa 2004 omwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 26 Paalamenti ya Uganda yatuula okubaganya ebirowoozo nga bulijjo bwe yakolanga. Ku mulundi guno abamu ku babaka baavaayo ne beemulugunya ku Kanoomu eyali mu disitulikiti y'e Apaka ng'alina ente eziwererako ddala ng'alinga ayagala okubaako ettaka lye yeesenza okwalina okuba nga yali atiisizza abantu. Ensonga eno ng'eyanjuddwa mu Paalamenti eyali Minisita omubeezi wa Defense ebiseera ebyo Ruth Nankabirwa teekako ne Kibirige Ssebunya eyali Minisita w'ebyobulimi baategeeza Paalamenti nti ensonga eno bagimanyiiko era bali mu kunoonyereza engeri musajja mukulu ono gye yafunamu ebiwandiiko ebyamusobozesa okutambuza ente ozijja mu disitulikiti y'e Masindi n'azitwala mu disitulikiti y'e Apak era n'ente zino zikozesa ng'engabo okulwanyisa abayeekera ba Road Resistance Army. Era Paalamenti y'emu baagitegeeza nti musajja mukulu ono Kanosula Ssemakula ne bwe yali mu kitundu eky'Etteso abantu yabatiisatiisanga ng'akuba amasasi mu bbanga obudde obw'ekiro nga bw'akaalakaala n'ente ze bataategeeranga gye yazijja. Kano Ssemakula ono oluvannyuma yasindikibwa okubeera komandanti wa Bihanga Training School mu kitundu eky'e Kamwenge. Wabula mu Mmeeyi w'omwaka gwa 2005 musajja mukulu ono yaliko komanda wa division y'amagye aga UPDF eyokusatu. Kanosula Ssemakula yatwalibwa mu ddwaliro li Kampala International Hospital nga biwala ttaka. Ab'eddwaliro lino teekako n'ab'eŋŋanda baategeeza nti Ssemakula ono baamujja mu ddwaliro ery'e Mulago era ng'eyamujja mu ddwaliro ery'e Mulago mutwala ku Kampala International Hospital ye yaliko komanda we Major General James Kazini. Olw'ennaku z'omwezi nga 7 Ogwokutaano 2005 amawulire ag'ennaku gaasaasaanira emikutu nga